Nina essanyu kubanga tugenda kuwayamu ne Pound Miles wano ku Fik Media. Thank you for subscribing, liking, commenting as well as sharing. Mulina ku set tugenda kuwayamu emboozi tumanye Pound Miles yani ate tulabe ne music atambula atya gwabadde tamumanyi omutegeere ate nawe abadde amumanyi weeyongere okumutegeera. Nsanyusa okusinkana. Kale muganda wange gamba otya? Pound Miles teri wannuma ndi bulungi. No. Alhamdulillah, buli kimu kitambula bulungi. Era bakulaba nze akulabira ddala wano. Ndabira ddala ng'embeera eri malidaadi saana. So omulabi mweyanjulire omubuuzeeko. Abatulaba mwenna nze Pound Miles, the face of Yuji Afrobeat. Pound Miles lyava ku kirwaki weetuma Pound Miles? Nga sinaba kwe branding like natagala nnyo. Nakozesa amannya agawera abeeyi abamanya from the roots bo bakimanyi, but reached time nengamba let me brand myself and naita Pound Miles. Pound Miles kyensobola okugamba nti I came from very far, yeah, cause nze ndi musoga weeyo wala nnyo and okusinziira ku mbeera gye mpiseemu ng'ogyeko kuba nti nava wala wajjenva naye ate n'obulamu bwange nvudde wala, so obulamu bwe bwakyukamu like oba nenfunamu akasente akatono nti I can get what I want, so nenjoining and Pound Miles. Pound Miles, Pound yava ewalinya ate nafunamu embeera n'ekyuka. Nafunamu ku ttooke. That's the description I think. I know. So ekirevu lwaki okikuzizza nnyo bw'oti? Sunna. Njagamba this is a gift from God, cause tuli abasajja bangi si bonna nti baba n'ebirevu. Abamu bagezaako n'okugula like chemicals ezibikuza alwane abeereko n'ekirevu, naye this is a gift from God, sobola ate kirwanyisa nti kiddeyo. Yeah, cause God knows lwaki, yamanyi lwaki yakimpa, so nkirekako. Taata ne maama gye bali? My dad rest in peace, but mama wange gyali. Be baani? Mame wange bamuyita Kyali Kinuulu. Yeah, Kyali Kinuulu. My dad was called Ndalambe Ramadhan. Tata afaddi? Yeah, it was 1997, sorry. 1997. Yeah, that's when he got died. When ozaalibwa ddi? And 1992. Yeah, 92. So birthday celebrating bulidde? Of course, birthday yali yakagwa 30th October. Yeah, yali yakagwa. Nyumizaako awakaawo muli abaana bameka? We are about 6 children. Only that we lost one of our sister because tuli batuzaala bawala bana abalenzi babiri. Yeah, I'm the second last born. We are 2 boys, then abawala bana twafiirwako. Right now we are 5 abawala basatu, then 2 boys. Yeah. So awakaawo Pound akuze mwana kika ki? You know, my life story is long. Cut it short. I think Pound yakuze mu mbeera, ndowooza akulidde mu mbeera eya ghetto. He's a ghetto youth. I think Kango said that general word is I'm a ghetto youth. Mirimu ki gye wakolanga ewaka? Emirimu ntandise ogikola ensi like emirimu ntandise okukola emirimu like maybe nga nvudde ku ssomero, cause after my S5 where I ended, then ntandika obulamu obw'ensi nentandika nga bwebimanyi kupoota biki ebyabavuko bimanyi kusitula bizito. Yeah, right now ndi mu ngoye. So biki ebyakubyanga embooko? Oya kusomero waka. Waka nayagalanga nnyo okulwana ne muto wange. Kyankubyanga nnyo kuba ye last born, ate bagamba last born tebamukwatako. So nate nze yanyiizanga nnyo nga n'omukuba. Ebyo byo byankubyanga. Yali mukwano gwo? Of course ebyabuto bimanyi, ebyobuto bimanyi. Ne bamuzannya olina muno n'akwata ku kako otabuka oli actinga. Yeah. Okay. So osomyeko? Natandikira mu P1. Kamuli district.
Yeah, Kamuli district I started in P1. Yeah, netandikirawo nze nengenda. Ebya nursery. Yeah, ntulira P7 yange era mu kyalo yennyini Kamuli. My school was Boya Primary School, that's in Bugumbya Sub County. Yeah, when we P7 yange 2007. Funabumeka? I got 13. Yeah. Kamwako nga kaluma. Naye ate nze wenna malira ebyo nze nali sibigendera nga sibimanyi. Oba kino kiri mu bakikozi 2007 when nakolera P7 I think nali muto aye nali simanyi kyenjagala. And me I was happy of the aggregates. So secondary n'ogenda wa? That very district Kamuli, it is called Bugumbya Secondary School. It is in Kamuli district. 1 mpaka 6? No. Namalirayo 4. Then nenchifutinga to Jinja where I joined my A-level. Nenjikolako ekibiina kimu that senior 5 awe nakoma. So kunya ofuna bumeka? Kunya mu like senior 4. Senior 4 nkolamu bubi. Because I got 49 yadde naita kuba saasoma ko senior 4 naye ate nagituula. So omuzannyo gwali mungi bakugobanga school fees? Sijja gamba nti fees kuba fees nali fees sijja gamba nti zali n'essomero twatula sente ntono nnyo ate nga ndi ku bursaries okitegeera. So nafunamu obuzibuzibu after completing my senior 3 nga maze okugisalinga senior 4 so nesigisoma n'ate nagituula. So kyekikulemesa okutuula mukaaga? Money. Money. Because abazadde balekeddeawo okuweerera? Natuuka mami wange tasobola ku affordinga kubeera nga nsomesa HS, so I had to struggle nenonya fees. Bwe natuuka awantu nga nemereddwa nange nenkita. So ozaako ki otandika kuyiriba ku poota? Nva ku ssomero olwo kati nga ndaba bikalubye. That is 2013. Nenyingira industry ya Jinja, industry kuba gye nali nzija ka fees kano during holidays ne weekends. So ndaba biganye nenzirayo nengamba kanzireyo mmanyi kasije mbadde nzijja katandika obulamu bwensi. Yeah, ngenda ntandika okukola. By then nali nsola wa sister wange gye nviira n'osoma nenvaayo netandika obulamu bwensi nentandika okunoonya ssente. Bagezaako okunoonya kusoma nga baagala kumpa full bursary nsome paka jana nga tebakyasobola kumfuna cause I didn't have a phone. Tebamanyi wa wendi kusegeera cause namala mu industry ya like almost ya mama tebajiina bakunoonyeza okwo kati nga bana mami that time yali mu jukira ali Kamuli mu kyalo ndine sister wange Jinja mu town naye muvuddeko ate sirina simu kati ntandise obulamu bwensi ndinzekka kusegeera kitegeeza nga ne bona atukira sister wange oba n'ogenda mami wange tebajja kutuusa wa gye nkola ki. So twaddamu okweraba n'abantu ab'emyaka nga 2 after ngati kyasoboka ne bangamba we've been looking for you biki nengamba alete mwanda banga nti nsobola mali badde mumpera full bursary. So that's how I started obulamu bwensi. So kati music yate omutandika ddi weeraba ddi nti osobola okuyimba? Nali omulenzi omu abeera mu kwaya y'essomero ng'ate ndi ku leadinga choirs ezo. So nayimba okuva mu solist. I was a solist. So nayimba okuva mu primary. That was P4. Abasomesa be bakuzuula ekitone ekyo bakulabira ddala eddoboozi olina osobola okuyimba? Nali nkyewulira nga negomba nnyo abayimba nengamba nerisobola nalina ennyimba ze nali mmanyi ez'amasomero cause waliwo we nasomera P1 yange up to P4 then ndyoka cause when my dad died nalina shiftinga with my aunt to Kayunga district, that's Luganda. Nenvayo nga ndi mu P4 mu P3 nenzirayo gye banzaala then nenjolinga P4 kati nga maze okuyiga ennyimba eri waliwo ennyimba zemmanyi zenvude nazeeri. So bwe nzija eno mpulira nga muli nkyagala kindimu ne mbagamba njagala joininga choir ne bagamba onaasobola jangu olwajjo ne mbagamba nina ennyimba ezange njagala ziyimba. So bwe nabayimbira mwana balanga ennyimba nnungi ne bagamba gwe leading choir ne ntandikirawo kubanga ntandika okuyimba nga ndi mu ssomero.
school music. So kati guno omuziki ogwaffe ogwogenda okuyiriba performing professional music ate gwo gutandise ddi? Initially I was inspired by a rapper Junior Zamba cause nalinga nkola nnyo raps ezo primary yange bwenjimala joininga secondary senior one nesimbawo kuba HP sorry kuba entertainment prefect bwenjoininga nali nkola nnyo raps za Zamba ngenyimba za Zamba teyimba lwesimanyi okitegeera so tutandikira ntandika okulapinga enyimba za Zamba ku ssomero bikyabana bagamba oli wakabi era nawangula by the way Bugumya secondary school my hobbies and OGs n'abasomesa bange nempangula oba entertainment prefect nembeera waawo nga ntandika okulapinga enyimba ezo nga nentandika okyagalira ddala nenga just mailinga za Zamba obudde bwe bagera nempandikayo n'ennyimba some songs sazi recordinga then with time after like completing my senior 4 ate nga ntandise okuyingira mu nnyo radio nabanga ate akinkolera nnyo mbera inspired by Moze radio tandika ogezaako mufaanana Moze radio alina ekirevu Moze radio ali bwati alina dreads cause nasibako dreads nenzisalanga amazizisala otegeera ogamba wakopera ddala buli nfaanana buli kyali akola nengezaako tandikawo okuwandika music wange nkyusa raps nenziza ate mu ballad music afrobeat zuku okitegeera so awo nzira mu kuwandiika sina recordinga okitegeera nempandika wandika zizo wandikira abalala zange nga mpandika my own songs mu bitabo nembeera nazo nga ziri already written so mbeerawo nga n'ennyimba zange so 2015 that's when I recording akayimba ko kuyingira mu studio tandika okubanga recording my own music so kati otandika nakayimba ki? Natandika nakayimba bakayita sorry nigo wali wetonde? No, we musicians you sit down and you think of a story, you write down that story, then no chiyimba so kali kagenda kati that song it's called Sorry kwekali ku YouTube nakakoya ne video by the way my first one ajikolera video kwekali ku YouTube kagenda the chorus is sorry sirida munze nkunyize my baby ebyo bulamu ntaddenze sorry not bulamu I'm forgetting it but sorry sirida munze nkunyize ebya malala ntaddenze siridamu okwekoza tarararara sorry siridamu nze nkunyize munange ebyamalala ntaddenze siridamu okwekoza tarararara tatarara. That's the chorus of that song nenga kwekali ku YouTube okwo ne ka video kako nno bwenkawulira ninga alabange yali ayimbira omuntu ng'owegayirira akusonyiwe ebiseera ebisinga nga lwaki otandika okurecordinga ate otandikidde mu kwetonda? That's the chorus of that song and ngezaako okugyayo meaning the song is about sorry okwetondera omuntu ye nakayimba nga kalina okugenda out to lovers there ababa benyiziza biki asobola sonyiwagane because I've ever been seeing abantu ababaddeko mu love ate ne baawukana oba ne bayomba okitegeera so I sat down and I thought of a story nenjiwandiika nendicoding oluyimba nenshutinga video nenduta. So producer yali ani? By then baali bamuyitanga producer Paul. It was called Core Records. That's when I was in Jinja. That's my first song. Sorry, no recording and Jinja. Mwenyini hoyo Paul. Director Paul Sorry aweddo za coach. Sorry bwagwa olwokuba nayisi na busente embeera recordinga y'obuyimba nenga mbufiisa otegeera busigala ku simu ku flash bubeereyo otegeera so nshiftinga to Kampala then nzira ntandika okukola production ezenjawulo nzizaako akayimba bakayita Olalala nakakola n'omusajja mukongo bamuyita Pamola
Pamola Mionde, that's producer. Miliki Touch ali nsambya ku sharing hall right now. Kenzi zaka kali akokubiri. Mwali mwemanyi? No, awaliyo chali wange naye nga muyimbi. Congo? No. Is in Uganda, abera mu Uganda. So waliyo chali wange yangamba no, mbadde nkola ko ne gayo no naye akola bulungi. Ayinza okusobola okukolera akayimba kano kuba kali mu ka okusinza bwe yakabira ngamba nasobola okukola. Nanga Bax kali mu Bax Rwaga Bax Rwaga nangamba jatugende no pamula jasobola okukola ki okakola. Yo my first lady nakufipona yo ola la la. Yo my first lady nakufipona yo ola la la every night a day. Yo my sweet tomato every night a day. I raise a think about you. That's the chorus of that song. Oh la la la. No, saka kola video but je kali ku naka uploading ku MP3 jajja kwe kali ku YouTube. Yeah. Basi wana kokanonya ko saka shooting a video. Nenga kayimba kalungi nnyo bwoba kawuliza Bax Rwaga. So mvao zizako akayimba kange bakaita Trust Us oyo namushootingira namukola audio production namushootingira ne video. Era naye that's still Pamola. Kali mu Afrobeat. Twakakola production audio production ne tukola video bulungi. Director wa video bali bamuyita Shalom ali that side of Ndiji. Trust was I got difficult to forget you. Every night I feel hot. Yeah. Why don't you believe in me? Why don't you trust me? Why don't you get me? Oh baby, baby lero nzize, baby tutule fembi tutese, baby lero nzize, baby tutule fembi tutese. So please make it possible, tutule fena tese tugende. Baby oterere, oterere. Trust was, my baby trust was. Hey. So that's how the song goes. Trust was, yeah. Kabira kayimba kanga kokusatu. Kena sobola okubanga nkali codinga, nenka shootingira video, nenka teka ku YouTube. So kati ntula wansi. Nengamba naye nkoze nti aninjia ya kayimba. Kena limanyi nti kasobola okuba ku ne kantuusa. Naye nga bwobimanyi kuba nakainvestinga mu nnyo. Bakaita position na muri coding ila wa Brian Beats Beats House emachindye nenga kola video nga ntukirira company je bayita 01 Media nenkolagana ne director bamuyita MI6 nga yambiddwako director Darlington obamanyi netukola position atambula TV ndoza TV wane Kampala buli TV yakuba oluyimbo for almost half a month. Nenga boyimanyi nti nali sirina mu mukono. So nali notoka nakipushinga nentuka time nga sikyasobola kuwanga. Jukira zino TV mwana baba basigala bakusaba ya kantu radio zine zikuba. Oyimba style che ya music? Nkuba Afro pop, nyimba Afrobeat. I can sing reggae. Sobola kuba ballad music. Yeah. So hip hop yeto mukubira ko ddala. Tenga ya ku inspiring at first. Yeah. Naye natula wansi nenonyereza ku hip hop music. Nenda banga in Africa. Teba mwaniriza. Market ya hip hop ntono. So nengezaako okumovinga on ne nsobola okubanga ate ntakinga this route okubanga ntakinga nyimba other genres of music. So Afropop, Afrobeat music, ballad music, I can sing zuku, reggae. Yeah, nenga nsinga nnyo ku Afrobeat. Yes, so briefly music atambula atya? Music atambula bulungi. Sijagamba natambula bubi kubanga wemba sirina mukono nti nina management. Nenga ate nsobola kubanga mpushinga kuba waka wange bajja genda ku YouTube
Pound Miles gemanya gengoza ku YouTube osachinge ku music wange omulabe music mutekamu cause wemba nsobola okulicordinga nentukira basajja nga Brand Beats media nga 01 media netushootinga video TV nezikuba kitegeeza music tatambula bubi only that akasente sijaga nti music atambula bubi yemba muwayiriza so kuva 2015 emyaka gyetolodde tuli mu 2022 kati birungi kibi wakafuna ebirungi benakafuna musically music mfunyemu emikwano kyekisookera ddala music mfunyemu emikwano kuba abantu abasinga bantegedde olwa music kuba waliwo omuntu nga kyaliwo nnyo naye nga olusaali Jordan olusaali South Africa nga totukanga na South Africa naye nga supportinga music wo alaga music wo mulungi era nga munyumya kyaliwo kuba music so music mfunyemu emikwano ngojeko emikwano music mfunyemu erinnya music mfunyemu erinnya kuba oyo mukwano gwange aba ntegedde nga Pound Miles a musician na sharinga music wange ne mikwano gye nabo ne bantegeera nga Pound Miles a musician so abo bonna gye mikwano gyange musically so mfunyemu emikwano ate mfunyemu erinnya I think so kusoomozebwa kikosanze challenges music nyingi naye challenges tinzo kugamba nti nsanzeemu ebizibu bingi financial crisis kuba music yetaga sente oyabayi obango ina sente ntono ne music wo aboominga katono boteekamu ennyo music wo naye agenda kinene so mfunyemu obuzibu obwo nti akasente kaba tekaliwo naye nga ate oyina waako muwandiise oyagala okulikodinga waaka naye nga akasente kakola ki nga kakusalako so umajoli Uma is not organized teri organized so siriyo naye nga nja kubeerayo soon so Uma kyekimu ku bizibu bya industry yaffe wano e Uganda oba waliwo n'ebirala Uma si kyekizibu okubeera nti Uma teri organized nakyo kimu ku bizibu bya music wa Uganda okola enkolagana wakati w'abayimbi because singa bukeera ku macha ne bagamba nti nze Pound Miles nina oluyimba olupya abalo ngendo okutanga nkoze workout nsuubira okuba nti buli muyimbi yali badde akola post onagireka ku DPA nagipostinga ku page wonna nga okubanga yiposta gye batambuza kireetera oluyimba olwo okugenda ewala okitegeera so one love ekyabulamu nga comparinga kuba ku nsi endala ensi endala music ways zo bakwatagana so wane Kampala kumpi buli lunaku ebivulu bigenda mu maaso shows and festivals ebyo byonna okubyeko ku shows nkokola nyingi ani ababalemesa sijja gamba nti gundi oba gundi naye Kenzo festival Eddy Kenzo festival wagirabye ng'omuyimbi ajja gw'omanyi nti w'amaanyi naagala kuba ennyimba mmeka bamuwalumu nagezaako akake Big I teyalwanye tebamulabye anti ndowooza okusinziira ku program abayimbi babadde bangi abalina okuperforminga kitegeera abayimbi babadde bangi kati nga singa oba ofunye chance kasita bakulabyeko bafanizi bo banaakulinda mu concert onoziyimba zonna ne ziggwayo kyo kituufu kyali badde bwe kityo naye kati olaba kati for example tugeze ku muyimbi nga Big I has ever been a boss to Kenzo yali abadde ku boss wa Kenzo okitegeera anti ebintu bikyuka well naye ate history repeats itself kisoboka ate tetulina kwerabira kwa werabira byemabega tosobola bagamba bwewerabira byemabega tovumbaatira mukadde obolo omasiri Muganda tulina okuba nti tetwerabira nyandi we should appreciate kati omuyimbi nga Big I ku scandals zabadde mu music alenga obadde obiraba balina mu obudde okitegeera kwa Big I ne yali badde n'eddakiika 10 ku stage n'avaako ng'akubye ennyimba ze kuba teyagala nnyimba nti oba 3 oba 4 yalina oluyimba lw'olupya lona bayita husband oba what material nga bayagala okuba ng'akubamu
just oba introduction oba ne verse bali mulese oluyimba lumu lwa dakika emu 2 era ali badasobola okubanga avayo but ng'omuyimbi oyinayo instrument gy'osobola okuba? Instrument nyingi zensobola okuba. I can play a guitar. I try. Tuddeko ku pounds nga ye omuntu bwembe waka nkuyite ntya? Bw'obe waka nga tuli waka nze Juma Mugabi Juma. Kati ye Busoga mweddira? Nnyo. Tweddira nnyo. Mugabi beddira ki? Actually Mugabi, that name was given me linnya lya Lugero. Cause nga bwe nkugambye tuli abaana 6 tulimu abalenzi 2 am the second last born. Kitegeeza nze daddy wange nze omwana gwe yasooka ozaala nga ndi mulenzi. That's why yampa erinnya nti Mugabi nga ategeeza nti Katonda Mugabi. Okitegeera. So naye nga tweddira tulina ebika. Tukati nze ndi Mwise Musobya. Ndi Mwise Musobya. Oli mufumbo? So ndi muwulu. Onoonya? Actually sijja gamba nti noonya because bino ebintu biri automatic. Okeera kumakya n'ofuna omuntu gw'oyagala from nowhere. Ate n'onoonya omwaka ne gugwaho nga tonnafuna. Ono atanoonya n'afuna omwagalwa like munaku 2 aba alina ku bibye from nowhere. Mmere kyekuwoomera? Oh God. Emmere empoomera ndowooza eba ewoomera nze nzekka kawunga na bijanjaalo. Emyaka oyina emeka? Ndi musajja mukulu. I have 29 years. Myaka 29. Colors ki ezikolera? Colors of course black. My favorite color is black and white. Music abantu bayimba. Nsaba naawe onzigireyo gwe boolaba abakikubye sofa mu ndongo yaffe wano. Kenzo akikubye. Kenzo akikubye njogera abayimbi abaddewo last 10 years. Moze Radio akikubye ya wakubiri. Radio and Wizo bakikubye. Jose Chameleone. Yana abayimbi abalala ngambye ngambeko nga 2 oba 3. Abakyala tuli gender sensitive? Andi kati nze ngendedde ku order abakinkubidde nga nze. Kwana abakazi we bali nembadde nyisobola bateka mu kyokutaano. Nenga mwe balirwe makoze bulungi. Space Diana akoze bulungi. Shiba nga omuwandiisi era bani bomanyi abawandiika lyrics ennungi? Nisendo akola bulungi. Nze ndi baluwa sindike ng'omukulu aninze gayo oyo nimwerabira nenga naye akola bulu Oman Rafiki. Yes, Oman Rafiki. Ne Lutalo. Version zo zirowoozaako ki? Kolabo sinazeetaaga kolabo. Nkyasooka okufightinga nganze What zikuongerako? Zisobola okunnyongerako naye kiba kirungi nnyo ne penetrating as me pound miles. So oba toli mu music obeera wa? Of course mba siri mu music mbeera wano nga bwonsanze mu side business wange ng'engoye mba siri wano osobola okunsanga ku salon yange ku Salama Road. Then mpumulamu ng'omuntu nange nembeerako ne bakyali bange mu zi vibe endala man. So abantu bayite bakuwagire? Ladies, especially ladies. Mujje wano eno ku Park Nkadde Mall. Shop number M42 ku ground floor. Nina ebyaka bibiri. Ground floor? It's the ground floor. Nina ebyaka bibiri byonna nga bwe mubiraba jean jackets, I have boyfriend pants, nina kago pants. Baba bimanyi buli kyakabi. Flare pants, free pants, buli kimu boyfriend shirts. Buli ekyakabi nga bajje ku Park Nkadde Mall, pound miles. Ground floor M42. Shop number M42. They support me. Then Salama Road ya Mayanja, that's where my nail salon weri bajja bagala okukola enjala. Pedicure manicure. Nakola nail salon mujefo manicure pedicure. Salama Road Mayanja.
abali around Makindi najja Nankumbi yeah baje bampagire management onoonya. Of course I need a management musical netaga management. Social media bakufune bati? Social media Facebook page yange eri mu manyaga Pound Miles. Teka Pound Miles pound real American pound POUND space miles it's MILEZ. Oteka mwao following John Labe nene, that's my official page, Facebook page. Ziri fake nyingi? Manange waliyo ebintu byosanga Pound Miles nga tobigulanga uko nengolaba Pound Miles. Chekeza waliyo fake pages. So, jolako following nyingi. So far tuli mu 15 plus. Yeah, ngomanya that's me. YouTube channel yange eri manya genyini ago Pound Miles. Also my Instagram account eri mu Pound Miles. Then I'm also on TikTok. Era nkwesa Pound Miles 1. Pound Miles 1. Yeah. Basobola okunsanga. So bawe contact abagala okubookinga. Yeah, for booking basobola ku my number is 0705 554 9574. Yeah. Mpeera yo bubaka obusemba eri ba fans bo n'abavubuka abali eyo nga ggwe. Ya ekisokera ddala nina ennyimba empya 2 zendeeta. Nina oluyimba oluli mu Afro Congo nga ndirukola ne Pamola Mionde gwe nasooka nayo mu Congo. Nino baluyita Wansiima. Simanyi omanyi mu Congo? Yeah. Nayimbo olimba mulimu Olukongo, mulimu Oluzungu, mulimu Lusoga, mulimu Luganda. It's a big tune. Tutabise nnyo. Of course abantu benyimbira si banna Uganda bokka oba si Baganda bokka. Nyimbira abantu bonna. Yeah. So nina oluyimba olulala lwendeeta luliwa eno beat baluyita Owooma. Ezo nyimba 2 nzire. Ani awooma? Of course oluyimba baluyita Owooma nga bwe nagambye we sit down and think of a story. No wandika. Naye tuba twagala ebintu bino naddaawo tuba tubalese ku mikutu gino. Bakasindi buli omwaji akasindikira omuntu wenga awooma. Oba ekintu kyenga kiwooma. Something like that. Owooma. Wooma wooma wooma. Na wooma wooma wooma. You get? Wooma wooma wooma. Wooma wooma wo. Ulira. Biggest gift nze nakuwa mutima. Sport kazi ne dola nze sirina. Tondeka nogenda n'abakali n'abafu. Abo mukwano tebalina. Kiri nnuma. Bondeka n'owakankulaba balemwa. Owooma. Kayimba kamaanyi kaliwa eno beats. Then ndeta Wansiima oluso Pamola Mionde. Wansiima. Ndakubanga niwe. Baby bwe Wansiima. Ndakubanga niwe. Webale baby kumpa omutima my baby. Bale webale. Webale baby kumpa omutima my baby. Bale webale. Baby, everything I do is for you. Zikiriza nkuwe yadde nina katono katyanze. Tienda muntu yena kugema kweyo. Nize nkwenda baby. Ayo yo 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 yo. My baby sheri. Webale baby kumpa omutima. Akali sugar. You are all mama all. Penzi lako kani kama tateka. Teka mahaba imenite petesha. Yeah, fireman. Olubaluyita that's Lingala. That's Lingala from Congo. Ngabona gamba nti Luganda from Uganda, Lusoga from Uganda. Yeah. Agenda kubaka akabyako nkawulidde. Nimba zange 2 ezijje 2 empya. So we should wait. Yeah, mino kulinda anytime soon from now. Oyinza okwesanga nga tuyinza ovano bwe tuti nogenda ku YouTube channel yange nolusangayo. Sa soon kweze 2 ngenda taakulumu ate yeah like that. No lalo following every Eddoboozi lyo ddungi olikozesa ki? Sikola ddoboozi kuba nina eddoboozi eryange. Ate okuva buto nnyimba. Ntumira bafani bange basubscribinga YouTube channel yange, abafollowinga ku Facebook page yange,
abanfollowinga ku TikTok account yange, abanfollowinga ku Instagram yange, n'abali yone nga sibamanyi nga direct ma music, wali abantu abali nga balaba music wange nga sibamanyi. Oli asobola okuviewinga yo video ku YouTube nenga tabu subscribe nze nga tomumanyi. Big up on yourself. Nabo mbatumira. Yeah man. Tuyanza nnyo tuyanzike. Webale kunyumyamu naffe nkakasa nti abantu emboozi yo baginyumiddwa bakutegedde tujja kweyongera ate maaso eyo okwongera okuwayamu kyakabi nabale kunnoonyaako Fiki Media then musubscribing ku YouTube ya channel ya Pound Miles, the face of Yuja Afrobeat. Thank you. Tuyanza tuyanze go Mukama Katonda abankuumire mbere bulungi mweraba.